So even if you go there to be there, so for us who have the if we are to rate these places because they good net, all the three have to be rated at the same time. Because if you start with the other one, aside they will throw away the so was Jikuwa anapata mita. Ona that we might see There's another one. We do one by one. Three places that we do one by one. Stone one place, finish one the other. Makanaka tomato pizza. Kajia inaika fanya wewe. Kajia is a down. So there are some here is Kanonya sasa. Ne rocho kanonya mtumisha kutunonero. Banai. Kubira mukozi wako no ba. Yakatese. Siko shafiki. Yes, Yes, na sinze mbado nayo. Buguze. Sikaya kana. Esimu yini amapensa. Bamwita Kiza. Wande semu cy'umusimu. Bakamuziza na Yono. nedda oyo mukazi we kubasira
Ali asalamu. Omwana asooka alabe oli alaba oyo omusajja Sokojo. We Asaf. This Shafik Sokoje. Yona. Aha, Shafiki yone kati mukozi we. Bakuziza mukozi. Nange mpulira statement batwanga bagamba bakuziza mukozi. tumaze okukifuna Bakuziza ogirabe enjola ze bakubako nga basibako mita Bana ina mu ebyo ebyemirimu mu bimanyi bali. Fajo gamba ndi akoma ko kuze kunani kaliwa. Baba tebagera. Nagala kutumalira bisira. yangu epo genda era ondage ebyuma ebiri Bisaze mukula zona ekintu kibana n'amazi. Nkyagala wa. Kuno kudira mu sukula. Antaje wekirevo. Obadde okumacha. mugambe uliriza Ngwaine ekirevo. Yakaguze owawana. Otaina kirevu. omwana Muleta amajja Ugambe ki yono Safiki ate omwana ono Safiki. Bana yenzi na yenzi. naye omwana bagamba ate wano mugamba ze bujja Soko jja ku store. odi zino ziri expensive Bana kudira mu sukula. Soko jja ku store. Eko okisanga mu kikola ku mazzi. Ngotuwa. Biwe. Yuakakadea. soko sikeka nakaliwa ozo kasi akaliwa nsawo soko kasike Just hold that one. All the gate valves are inside this. Lagara. Dira mu sukula ako. N'abaana si be banguzizza. Nyonya ebyaffe nga bibuzwa lwaki Dira mu sukula ako. kanoza kati. Adanze n'omwana sibeera. Lwaki omugula? Kano kenyini nyini. Dennis. Nawe sibeerawo mukozi wabeera. Kati olina okutereka bizinesi yo. Omanye kiki kye balina okugula. Kano kiki kabeera munda kamulaba mita kano. But still, this is the same mujjeko mbuleti kama wago Ako kamuta kenyino. Mwalimu store wetu source. no Njaga ngine na. Njaga sasa kanyangala munda. Kabla kalingana wangu, pesa katika kumpi. ziri wambi azabale tazira bateza wano wo eyo totunyumiza mulimu n'ebirala mu zibara ndoza padlocks Ole gundi andika kwenda. gundo Kisame tena gundi kubira defense at defense. There is a gate valve. get valve Gate valve. Gate valve is aganyo olaba nezitwalo
tukwatira mu bantu ate Boss bye. bakwatire mu mitwe nga kujja kwano angambo wesingi nabo benyine abali awo abali mu kamera nga basobola omuntu Boli abana ne bakuletera ebyuma. Kino tomanyi nti oba kino kibbo nga si kibbe babireetoledde bikooni nga namwe mubirabye ng'ogula. Booteekawo musukulako mu sitowa nga we mugirabye abajja bagamba nti ebyuma bibbe oba tukyalina kyeweewozaako. Nze mbadde ngula naye bana badde tebanguzangako. Abalandoza babakutte bagamba tutwale ku sitowa gye mumanyi okubaleeta. Mita yange yasooka baagibba n'endipootinga ne baŋŋamba nina okuddamu okusasula bupya ne nsasula ssente era nenziramu n'enkola ki n'engifuna bwe nagizaako wayitawo wiiki 2 era ne baddamu ne bakola ki ne bagibba kati okuva olwo ne mbivaako amazzi n'engasiba ne mbiviirako ddala naye ng'ekizibu kye twasinga okusanga nti abasinga okubba okwenyigira mu bubbi bwazo abasinga baba baali bakozi abaali mu woota ne bagobwa kuba be bamanyi butya bwe basumulula amazzi ago najja ne natti ate gasiba kuba osanga yasibyeko natti ng'era olabira ddala nga bwe baba bakusazeeko ng'oluddewo okusasula natti ze zimu ezo ze bazzaako ne basibako abo be bakutte essaawa eyo bagende bwe baba nga kituufu be babadde bazidde essaawa eyo basasule ssente ne loozi essaawa eno ze tuli mu kuyitamu kuba kati nze ndi mulunzi wa nkoko amazzi olede gagenda kuba nakizuula nga sisobola kusasula kubeera nga buli mwezi ngula mita mpya kati nengavaako kati essaawa eno nsomba masombe ku pikipiki kati kitegeeza nti abo batusasulire loozi zonna zetukoze eki zetuyiseemu olw'ensonga bw'ogenda mu woota nga bagibbi tebakuddizaawo ku bwereere oteekwa kusooka kusasula oluvannyuma lw'okusasula oba tosasudde tebakuddizaawo mita ddala abalandiroode abapangisa abantu nga tebategedde bakolaki mirimu gye bakola kati batuledde obuzibu kubanga basikulafu bandi balee tebatuukawo mukubba bintu kati singa olaba mita bazisunda emitwalo 11 naye bagikwata bakugyewo ne bajja kuwonako wona ne bagitunda siringi 5 oba siringi 10 ekiro naye ngaekireeta obuzibu singa abapangisa abantu bababuuza ogenda kukola mulimu ki twandiwonye ebizibu ebyo naye bwajja nga asula apangisaawo nga tandika kubba bintu ng'aleeta atunda nza ne gavumenti eyongeremu kubanga kati obwana bwetudde obulaba bagenda buta ezabuddemu bakole ki ne gavumenti eyongeremu ku maanyi kubayaaye. Twasazeewo okukola ekikooketo kino ekyokunoonya ababbi ba mita zaffe. First and foremost, emabegako myezi nga 3 twali tuli accused obanga abantu balowooza nti abakozi abaffe be babba mita. Kaakati okulaga ba stakeholder baffe nti abakozi baffe si be babba mita, twasalawo ne tukwatagana ne poliisi n'abakulembeze abalala ab'obuyinza tufeffette abo betulowooza oba kale ekikwekweto general tulabe baani abakola ki abatwala mita zaffe. Ekyo kiraga nti mu butuufu national water wetuba tubagambye nti si bwe kiti wekirina okubeera si bwe kiti wekiri oba sifa ababba sifa abakola bwe bati mu butuufu ate ng'era olaba nti mita zino bazibbye naye nga tebalina nabigendererwa kubanga kyetutegeddeko nti abamu babadde bascrap actually abasinga abazibbye babadde ba scrap dealers abagula obuntu buno nga babutunda kati mita yaffe ya mitwalo 10 naye kati ate osanga ba scrap dealers bazibbye bazitunze emitwalo 2 banoonya mmere ya leero naye kati mu kikwekweto kino wegwaba nga bakwatibwa era tugenda ku ensuringa nti babeera punished bavunaanyibwa ab'obuyinza tugenda bakwasa na mukono gwa kyuma tulabe nti tebakiddamu era twongera okukoowoola abo bonna ab'obuyinza bwe twakwasiza nti banaye tetukoma okwo twongere ddala okufeffettera ddala fe abagenda otuwa amawulire okutukwatira abantu abo
ebirabo bigenda kubeerawo. Ate era kati n'ennaku zino tubadde tuimprovinze kyova olaba nti ebbula ly'amazzi libadde ttono okusinziira ku masimu ge tubadde tufuna ne reports etubadde tufuna, kubanga emabegako twalina problem eya pampu yaffe wali ku Nabajuzi gye twalinanga main supply naye neekozesebwa. Bakama baffe baali balina otuwa pampu empya era okuva olwo ndowooza mubadde mulaba nti ebbula ly'amazzi teribadde lingi compared n'emabega wali. Kati ate projekiti yaffe bwetandikira ddala ey'ekalungu era bulijjo gye tubadde tujja tugamba ba stakeholder baffe tugenda kubeera nga mu butuufu buli omu agenda kweyagalira mu mazzi. Abakoze ekikwekweto mwe bakwatidde abantu abalala ddala 3 omuli Kakumba Stephen myaka 13, Kaisa Stephen myaka 13, Saako Musitu ayino myaka 14. Bano n'abaana bato naye nga bano batuyambye nnyo okulaba nga ate tuzuula gye badde batwala mita ne bazitunda saako ne taapu z'amazzi. Bano kwatibwa kididde abantu okukubira omulanga nga bagenda okuzuukuka nga taapu zaabwe teziriiwo saako ne mita z'amazzi. Awo nno okukola ekikwekweto poliisi ekolaganidde wamu n'aba National Water ne bakwata abaana bano abato ne babeera nga batutuusa n'eyo gye badde batundanga ebintu bino naabo badde bakolagana nabo naye abamu batudde kubakola tondeka nnyuma naye nga omuyiggo gukyagenda maaso okubazuula babeere nga bakwatibwa. Tuli ku muyiggo gwabwe era waliwo bwe tuli mu kulinnya akagere okulaba nga tubakwata batubuulire bo babeera batya nga bagula taapu ne meters enkadde ku baana bato nga bano. So nabo tubalabula abasikula balina okugula ebintu nga balina receipts zaabyo era nga bakakasa nti nno bipya. Bwe biba nga bikadde oyo ayibaguzizza abawo obuwandiike oba kye twandiise endagaano ng'abaguza. Tuvumirira ebikolwa nga bino eby'abantu abalemesa enkulaakulana. Omuntu asobola kuleeta taapu ye n'agiteekamu ssente age n'ojja n'obeera ng'ogibba. So bano tubakutte baana batugenda batwala mu remand homes babeere nga abasaavinga ekibonerezo kyabwe oluvannyuma lwa kkooti kye nayo basalidde.